lwakuba ogenda kubeera naggwano bw'olaba abawanguzi bonna mu byenfuna ne mu ngeri yonna bagamba nti baliko we baayita n'olwekyo kkiriza oyite awo wennyini nnyini w'oli mu kuyita akadde kano awali okusoomoozebwa. Mukama Katonda ajja kukwatirako era tulina okukkiriza nti ogenda kukivuunuka kuba tekisoose wwo, waliwo gye kyasooka naye ate gye kyasookera oli n'avaayo n'obuwanguzi. Njagala kukujjukiza nti olunaku olwaleero okusaba kugenda kubeerayo ku ssaawa 6:30 ku Salt FM ate ku Salt TV kutandika ssaawa 8 eza kawungeezi oba ez'emisana. Omusumba Lozias Bujinga abeera mu studios n'omwegattirako okusinziira mu makaago oba mu ofiisi wonna w'obeera. Lwaki nkyogedde nti Uganda kaakati weeri yeetaaga Mukama Katonda, ng'oggyeko eggwanga Uganda lyonna naawe ng'omuntu ssekinnoomu weetaaga Mukama Katonda, n'olwekyo tosubwa okusaba okwo Katonda yeetaaga okukolamu omulimu. Nise nabwire ntule Busitema mu district y'e Busia. Abana bengondaho bahesaho mbe base kyosi kimuhola baraga bashange mutye omwene ngo uhesireho nindaba hade mwesi omunyu kwechuli kuba kwanjire sawa kibe 12 paka kine kyechuli ate kikoto ye hale ichemberi ku Salt FM Lawrence Mujuzi omumbejja kasa nende aka black bachemberi ndo hulumalo membosi yodaha enkubuzizaako abatuuse ku buwanguzi mbibina by'obufuzi namwe mbayozayozeza mu ngeri eyenjawulo abakuumaddembe muje balije mutuusaako engalo naye mukitegeere nti naffe tuli bantu nga nammwe bwe muli abantu ate naffe abantu ba bulijjo kitukakatako okutegeera nti ne bali nabo bantu bali ku biragiro mukulu wama baba ku biragiro order ate order yabo oluusi togibuuza nnyo. Order ni order. Order ya jeshi ni moja. Okay. Toddamu kubuuza nti ate angambye kola ki. Baba gambye kola kino, baba gambye nti ko liri wano, we libeera liri. Tobuuza nti ate nga wafunda, ate ng'oba ki naye kuba baba gambye. Kubatiya gasi munda awo togamba nti wali akanako emyezi 2. Kati toddamu kukoza logiki yo. Na bwongo obwo bagamba nti kola kino ky'obeera oteekeddwa okukola naye oluusi ate mubaamu twetaaga okubeera ne resourcefulness. Msera ebimu twongera okutunulira ensonga zitwakoze olunaku olwajjo emisango gyasaliddwa nga begyasaliddwa bagambye it was an amorphous document. Amorphous kitegeeza ekintu ekitalina shape ekitalina formula wabula kiri awo bwekito bano baleeta bulesi kintu ne basuulira kooti ne bagamba nti kooti yo enoonyereze emanye ekyoku yo omulamuzi yategeeza nti kasita baleeta omusango ba petition yaabwe ne batuulira kooti kati yo kooti yali yaddemba okugenda maaso okunoonyereza ebikwata ku musango ogwo yonga kooti amorphous ekigambo kyabadde si kirungi nnyo amorphous document baleeta bulesi tekirina shape tekirina formula ne basuulira kooti yo ekole ekyokukola ne kooti neremerera okukitegeera kati olugyetere kiri amorphous n'olima okukisapootinga bo bannamateeka bakasita basula ne beetambula ne bagenda kati kooti bonna balowooza nti yali ejja kusala mu favor yaabwe oba balowooza nti waliwo oba oliawo bannabyabufuzi abalala basobola okupikinga interest nabo ne babuukira ekigaali bo ne bawa details ezikirako awo omanyi NUP yali erese ebbugumu ebiro ebyo bagendera mu kooti tindowooza basuubira nti n'ebibiina ebirala eby'obufuzi oba oliawo biyinza okuba ne interest mu kintu kino ne biyambako kooti okukitegeera ekitaasoboka. Omusango gwabaddemu ebintu bingi wali kye bayita judicial review. Judicial review kitegeeza nti nsonga za amateeka okugenda okunoonyereza ekintu okuzuula engeri gye bakiteekawo oba mu butuufu oba mu bukyamu naye bamuzeeyi Kagombe babagambye nti ekintu kye mwawaayo mwakiwaayo omwaka guyiseewo kubanga omukulu n'ekibiina bakimuwanga ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwa July omwaka 2020 kitegeeza nti omwaka emyezi 3 egiri mu mateeka egikirizibwa okukola review yonna oba okuwawaabira gyali giyiseeko ne bagamba nti mwawaddeyo ekintu just kulaga nti mwabaddemu akajajja ttaaka akajenjegule akaagala okufuna ensimbi mu kaseera kano ak'akalulu nammwe kulaga relevance yammwe nti gye muli mwali mwagadde bwagazi kulaga nti mukadde kano munoonye kamera munoonye akasente babeere nga babajja mu ngeri emu oba endala n'emisango gyawedde bwe gityo gyalaze nti omulamuzi Sekyana yategeeza nti ekibiina kya NUP kiriwo mu mateeka wawaddewo akasatiro k'amaanyi nga bantu basuubira ki ekiddako oluvannyuma lwa kooti singa enaaba esaze otherwise negamba nti muzeeyi Kibalama ne bano abantu 11 abaagenda mu maaso okuwaaba enkyukakyuka ey'ekibiina okuva mu NURP okufuka NUP naye bagamba nti byonna byonna byakolebwa mu mateeka era omukulu bonna abanominatinga ku kaadi eya NUP baliwo mu mateeka kubanga ekibiina ligale bakiregisteringa era ligale kyakyusa emikono okuva mu NURP ate okufuuka NUP kakati awo
akabbingano ogenda okutandikira era omukulu akutte bendera eno ekibiina kya NUP wagenda okubanga asunsulibwamu kuba president ng'ennaku z'omwezi 3 nga bwe twagala tugenda kulengera emboozi eyo tulengere n'ebyaddiridde ate bwe bamaze tiyagaasa ate n'anyooka mu bitundu ebyenjawulo ng'agezaako ate okujja okuloopa embuga oba okukiika embuga eri Katikkiro ensinkano gye yabaddemu ng'agenda maaso kumubuulira ebyo byonna ebyaddirira ensonga ezaali emugulu. Tutegeddeko nti ate president naye ayisizza ekiragiro ekyenjawulo okubaako enkwata gye bakwata abantu bano abagenze maaso okutyoboola eddembe ery'ensinza n'eddembe erya cultural institutions mu mugulu eyo ku lunaku olw'omukaaga Ssabbiiti ewedde. Katulengere emboozi eyo tulengere n'ebyaddiridde oluvannyuma lw'okusala omusango guno nga guli mu fiva y'aba NUP. Bannakibiina kya National Unity Platform babinuse masejjere ku yafeesi zaabwe eka mwokya oluvannyuma lwa kkooti enkulu okugoba omusango ogwaloopebwa omutandisi w'ekibiina kino Moses Kibalama ne banne abalala nga baagala okweddiza obwannannyini ku kibiina kino kati ekikulemberwa omubaka wa Kyaddondo East Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bano ku makya bakeredde mu bunkenke era bangi babadde batuula bufofofo ku kitebe kyabwe nga n'obusimu tebubava mu ngalo nga balindirira okumanya ensalawo ya kkooti. Ku ssaawa 6 wakati mu kweraliikirira email mulindwa esindikiddwa nga omusango gugobeddwa era Kibalama ne banne ne balagirwa okuliwa ensimbi ezonooneddwa olwo endulu n'esaanikira ekitundu kyonna. Okusinziira ku nsalawo ya kkooti eyakoleddwa omulamuzi wa kkooti enkulu etawuluza enkaayana Musa Sekaana esomeddwa omu ku bannamateeka b'ekibiina kino Anthony Wameri omusango omulamuzi gwagobye ng'alaga nga bwe gwaleetebwa mu ngeri etategeerekeka. Nti kkooti eno egaanye okuwulira okusaba kwabwe oba okukubawa olw'ensonga nti baakuleese mu bwayiro bukyamu, n'ekyokubiri nti baakuleese wayiseewo emyezi 3 bwe babadde balina okuteerayo okusaba. Amateeka agafuga okusaba kwe baali badde baleeta galaga nti bano abantu tebalina na lukusa kubanga bayimirira mu kkooti okukola okusaba kwe baakoze babadde mu kkooti nkyamu. Ate n'ekyokubiri babadde baagala okukozesa obubi emitendera gya kkooti kyoyinza okuyita abuse of court process. Omulamuzi n'afundikira ng'agamba nti okusaba kwabwe kugobeddwa era bonna abawaabi balagiddwa basasule National Unity Platform ne bali abawawaabirwa abalala okuli Ssentamu Robert n'abalala babasasule ssente ze basaasaanyiza ku ffe balooya. Wakati mu bawagizi b'ekibiina Pulezidenti wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu asanyukidde ensalawo ya kkooti. Kino tekitegeeza nti olutalo luwedde, tekitegeeza nti tutuuse gye tulaga, tekitegeeza nti Uganda erimu emirembe, tekitegeeza nti ekitongole kiramuzi kikola bituufu byokka, tekitegeeza nti ebitongole bya gavumenti byetengeredde. Naye ne wakati mu bitongole ebitetengeredde, wakati mu bitongole ebyawambibwa, kizaamu amaanyi nti tukyalinayo bannayuganda nga bo bakyasobola okuyimirira ku mazima. Annyonnyodde ng'omusango guno bwe gwateekebwa mu kkooti n'ekigendererwa okubamalamu amaanyi. Tuli National Unity Platform. Twabagambirawo mu ntandikwa nti kino ekisangosango kye baali batutaddeko kyali kya bwewussa, kyali kyakugezaako kunafuya kubeerawo kwaffe mu mateeka ng'ekibiina. Abamu ku bannakibiina kino baliko bye boogedde ku buwanguzi buno. Amaanyi gatweyongedde ate era gatweseera. Abantu bali mu kujaganya yonna mu bitundu gyevu. Kati nze nva mu Kabaawo mbadekoko ne mu Busega, mbadekoko ne Najana Nkumbi wo ne Najana Nkumbi cu, bonna bali mu kugamba muganda waffe webale kubeera mukkiriza. Ne bagamba nti ate beeganye ebyakolebwa mu lujjudde n'akakiiko k'ebyokulonda ne kabigazeetinga. So tugamba bannayuganda tubagumya nti NUP eyimiriddewo ku musingi ogw'amateeka era eyimiriddewo kunyweza nfuga ey'amateeka. Twagala ebitongole byonna bibikolere wansi w'amateeka nga kkooti nga zeetengeredde. Omubaka Robert Kyagulanyi Ssentamu asinzidde wano n'awera nti ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogujja wa kusunsula okwesimbawo ku bwa pulezidenti. Byali Bikisibalamu ku Rasot TV Omunnyo. Thank you very much.
Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga asabye poliisi ekangavvula omusirikale waayo eyadduumidde okukuba mu bataka omukogo balagala Mugulusingo era n'asanyukira ekikolwa kya poliisi okuvaayo ne yeetondera Obuganda. Okusooka neebaza nnyo obukulembeze obwa poliisi ya Uganda okubaweereza wano n'obubaka obwetonda olw'okukuba omukka ogubalagala ku butaka bw'Embogo Emugulu mu ssaza ly'e Ssingo. Omuduumizi ono alinga atakimanyi oba omuduumizi asaana okubonerezebwa kubanga yalaga obutassa kitiibwa mu nnono n'obuwangwa bw'abalala. Seetaaga kubeera mugisu ndyoke ntegeere nti okusala embalu mukolo mukulu nnyo mu bagisu. Bino Katikkiro abyogeredde ku Bulange Mengo bw'abadde asisinkanya ekibinja ky'abakongo ba poliisi abakulembeddwa omulungamya w'ebyobufuzi mu poliisi Hassan Kasinje abagenze Embuga okutuusa okwetonda kwabwe. Katikkiro asinzidde mu nsisinkano eno n'aloopera abakongo ba poliisi abasirikale baabwe abasiiwuuka empisa ne batanula okukuba abantu n'okubatulugunya era n'asaba abalinga bano nabo batendekebwe mu ngeri gye balina okukwatamu abantu. Abapoliisi bangi bakuba abantu empi emisana ttuku, babasamba, babakuba emiggo n'okubakwata ng'ensolo ez'oku ttale. Emirundi mingi bakuba omukka ogubalagala ne wekiteetaagisa. Ate oluusi bakuba n'abantu amasasi ne babatta. Afande Kasinje atuusizza okwetonda kwe eri Katikkiro n'asuubiza nga bwe bajja okwetegereza kono okukangavvula abo bonna abaali emabega w'ekikolwa kino. There was an operational lapse that led to the use of tear gas that spread and impacted on the congregation and the public. We, after seeing this, we sat and decided that the right thing to do, the honorable thing to do, was to apologize. Mu ngeri y'emu Afande Kasinje ategeezezza nga bwe bagenda okusisinkana abakoseddwa abalala omuli n'omutaka Kayiira Gajule naye bamutuuseeko okwetonda kwabwe. At an appropriate time, Katikkiro sir, we are going to meet the head of the Mbogo clan and we apologize to him personally and his family and the wider Mbogo clan fraternity. Agambye nti ng'ekitongole kya poliisi baakukola kyonna ekisoboka okulaba ng'ebikolwa nga bino mu poliisi biggweeramu ddala. Bino bibadde bikyali bityo pulezidenti w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyiddwa ennyo nga Bobi Wine olwaleero naye n'akiika embuga okuloopera Katikkiro olutabaalo lw'ebyobufuzi lwagendamu kono okubaako ensonga ze boogeramu. Okukyala kwa Kyagulanyi wa Katikkiro kukulembeddwamu akacyankalano okusika omuguwa n'embirigo wakati w'abawagizi be ne poliisi ebisaanikidde enguudo zonna kwayise okukakkana nga babakubyemu omukka ogubalagala. Ngenda Mengo nabo benyini gye bava naye ko kye baagala ntukeyo ate nga bo gye bava. Nina appointment ne Katikkiro ne ttiimu yange na meeting ne Katikkiro. Abantu abakolera n'okusula mu bitundu by'e Kamokya, Mulago, Wandegeya, Nankulabye, Mengo n'ebitundu ebirinaanyeewo olwaleero banaasigala balunyumya olw'embeera gye bayiseemu nga Kyagulanyi agenda n'okuva ku Bulange.
Muyina kye mukoze nga mmwe. Ate tuyina. Mubadde mukolera bwere. Kasano kasota. Wokuwankaaki wa Bulange ne ku luguudo lwa Kabaka Njagala bubadde bunkenke bwokka akaseera Kyagulanyi kamaze ne Katikkiro olw'abantu abeeyiyeewo nga bayimba ennyimba za Buganda n'okusomooza poliisi mu ngeri ezitali zimu. Kyagulanyi olutuuse ku Bulange ne yeesogga akafubo ne Katikkiro akamaze kumpi essaawa 2 n'omusobyo era oluvuddeeyo n'asaba Katikkiro ayongere okuvumirira ebikolwa bya poliisi ng'agamba nti okukuba mu bantu omukka ogubalagala kyava ku ye kubanga yali waakwetaba mu kusaba kuno. Oba oliawo okutyoboola ekitiibwa ky'Obwakabaka, ekitiibwa ky'abataka n'ekitiibwa ky'abanaddiini bwe bakubye amasasi n'omukka ogubalagala ku kiggwa kyaffe ekya jjajjange Kayiira Emugulu. Nga twabadde tugenza omwebaza n'okumuyozaayoza okulembera olukiiko lw'abataka okumala emyaka 7 beddu. Kyannaku nti tetwasobodde kutuuka olw'embeera eyabaddewo. Kyagulanyi aloopedde Katikkiro olutabaalo lwagendamu n'amusaba okumufujjako eddusu asobole okutuuka ku buwanguzi. Mukadde wange nze ayimiridde maaso go ngenda kwesimbawo okulembera eggwanga lyattu lino Uganda. Mu nnono yaffe tumanyi nti emikisa tugijja mbuga era bwe kuba kwe kusiima kw'ekitiibwa nve wano ng'omukisa ogwo n'emikisa gy'abajjajjaffe ngenze nagyo. Katikkiro bw'abadde ayogerako n'abannup agambye nti mu Bulange abantu bonna baanirizibwe watali kusosola mu mawanga, eddiini n'ebirala kasita babanga bassa ekitiibwa mu Ssaabasajja Kabaka. Nti abalonzi mulonde abo abanaafaayo ku nsonga za Buganda. Obwo obubaka Kabaka yabutuwanga ennaku z'omwezi 8 omwezi guno. Mulonde abantu abafaayo ku nsonga za Buganda. Ffe obubaka obwo tubugaziyaamu katono ne tugamba nti abalonzi balonde abo abanaanwanirira ensonga za Buganda Ssemasonga 5. Kubanga Kabaka talina baana na byana. Mwenna muli baana be. Kyemuva mulabanga mwenna mbaaniriza wano. Mu ngeri y'emu Katikkiro akulisiza Kyagulanyi okuwangula omusango kyokka n'abalungamya ku kwetegekera ebiseera by'omu maaso nga bukyali. Nkukulisa emisango egiwedde olwaleero ndoza ki? Ebintu mu Uganda tusaana kubiyisa mu nkola y'amateeka. Era ekyo kibadde kirungi nti bitambulidde mu mateeka. Emirundi mingi tukubiriza abantu okwetegekera ebiseera eby'omu maaso. Bwe tuba ab'okwetegekera ebiseera eby'omu maaso tulina kutandika kati kubanga ekiseera eky'omu maaso kitandika leero. N'olwekyo kirungi abantu abakyali mu myaka emimpi okwettanira obukulembeze. Ku Kyammengo okuba afundikidde olunaku lwonna olunaku olwajjo era tutunza kwongera ku mboozi ndala mbyasukkulumye mawulire gaffe. Katikkiro bw'atyo bwe yalambuludde ensonga n'ebyensonga z'obukulembeze n'ensonga z'obuweereza. Olina ky'ogattako? Oba ebigambo by'abakulu tebabigattako? Ebigambo by'abakulu tebabigattako naye kinnumye okulaba omukyala abadde akuŋŋaanya kasooli omulabye nga mpakira mu nsawo mbeera ng'ekyabuse naye ng'ate alaba nti omuka gwa tiyagaasi gufuumuka gudda gy'ali. Ngayo gwafumuukira era abataka eri bagukuba eri ne gugenda nga gufuumuuka ne gugwa mu bataka. Kakati bannaffe abakuuma ddembe omukyala oyo yandibadde takola kikolwa ekyo singa abadde alinayo essuubi eddala ewaka nga manyi waliyoko kasente ke yaterekayo kaka ekikazi akasobola okugulira abaana amata
naye omuntu watuukira okufiira kukuŋŋaanya kasooli ng'akimanyi nti ne tiyagasi naye agenda kukosa obulamu bwe kiba kitegeeza nti embeera si nnungi embeera si nnungi okutuusa ddi abantu abatalina musango bwe banaakuba tiyagasi mu mbeera eyo kubanga era bw'otunuulira nti tiyagasi yakubiddwa naye ate Honorable Kyagulanyi teyagaaniddwa kutuuka gye yabadde alaga yatuuse kaakati kyandibadde kitwala ki okuwerekera Honorable Kyagulanyi mu ngeri enzikakkamu etalimu kukuba tiyagasi na kukosa muntu wa bulijjo kubanga awo sikiwa nti yabadde akasuka obukebo obwa tiyagasi yasoose kulowooza nti mu environment eyo mulimu abakozi abasuubuzi sikiwa nti yasoose kulowooza nti mulimu bannakawere sikiwa nti yasoose kulowooza nti mulimu ab'embuto nti mulimu abalina ebirwadde ebirala bi athima ebyo bwe biti ebirwadde eby'ekiziyiro waliwo abalina bi pressure n'ebirwadde ebirala kaakati embeera yeefaananyirizaako eyo twakatandika ebbugumu oba oliawo eryakalulu abantu bano tebanabakulusulwamu mu butongole abagenda okukwata bendera z'ebibiina ebyenjawulo mu kalulu ak'akamalirizo ketugenda okuba nga tukuba so ndowooza wabeewo enzikiriziganya butya bwe bagenda okukwata bannabyabufuzi abali mu bifo gye batateekeddwa kubeera babatuuse mu bifo ebituufu bo gye babasuubira okuba nga bali olunaku lweggula eri embeera gye twalaze polisi kyekulaga naye egamba nti abantu bano balina magnet esika abantu kakati awo tewali gwe yagambye nti jangu ongoberere jangu onneegattiko ngenda wakatikkiro anti tutambulagenda wakatikkiro tugenda kwanja nsonga wakatikkiro kakati yo polisi kyegamba nti eyagala bwe bange mutwalo bemuwerekera abeere ng'ali yekka okutangira ekirwadde ekya COVID-19 kubanga kijjira mu mujjuzo ogw'abantu abangi yo polisi kyewa kyevegezaako okukuba tiyagasi mbana abantu abeera basembedde bamuveeko osigale ng'atambula yekka kyatutte ebbanga ddene nnyo just okutambula okuva ekamwokya okutuuka ebulange era nga escalade egenda etambula mpola ddala nnyo kubanga abantu babadde bangi mu kkubo ate balina okutereeza ebyentambula abakuumaddembe tebalowooza nti embeera bo gye bateekawo nga bannabyabufuzi bano abamu balina gye boolekera oba oliawo yeeretera omuntu wa bulijjo okulowooza nti munnaffe atulugunyizibwa naffe katumulwanireko kubanga olaba ngenda ekyokulabirako ngenda kuwa ekyaba bodaboda owa bodaboda okoonoomu bonna ne bakola ki balinganga jje so kakati abantu baneeno sirwanangako lutalo naye mpulira mwami lumu anyumya mu puroguramu yannyumiza nti olutalo tebalulwanira wali eri ku ground emabega eno basooka kwekuŋŋaanya paperwork aba awerako so abantu baneeno tebasobola kutuula ne bafuna ku paperwork owa butya bwe bagenda okukwatamu bannabyabufuzi abali magnetic abasobola okubanga bakuŋŋaanya kuba olabye abasuubuzi abamu bambi nga balaajana ku abo bonna batukubisa tiyagasi tebalina kye batuwa ffe tuliisa abaana baffe ffe tubaweerera kakati gwe gyoyita strategy nawe yeyaabwe gye bakozesa ey'okulumya abalala eyo gye twagala eveewo pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ati kakati abamu babawa preventive arrest ne basibira mu maka gaabwe kubanga kakatira tuli mu biro ebya COVID-19 tuli required okwambala masks osobola okusigala ng'oyambadde mask nga bakubye tiyagasi awo bameka babadde bazambaddira mu kutambula okugenda awo kati kitegeeza nti babadde bazina mu kugenda mu kukyala anti kakati bw'olengera abasajja bwe batyo nga bajja naawe olina okweteekateeka tosobola kusigala ng'ojambadde kati awo tukoze tutya okulabika nti bonna batambula mu mbeera eyo awatali clash name kubanga polisi nayo tejja kuleka bantu bwe batu batambule kyere ejja kugaa nti kakati tulina okuteekawo sanity law and order tetumanyi bano bantu batataganya emirimu gy'abalala naye ate bw'okuba tiyagasi ali naye era ataataganya kubanga mawo bonna batambulaga mulimu abanyakula obusawo mulimu ababba ebintu by'abantu mulimu abakola emize emikyamu bwe bagala okutangira ate ono yatambula atuuke gy'alaga ate n'emirimu gisigale nga kitambula bulungi enteekateeka y'okuvunaana omuntu ng'omuntu sekinnoomu abakozesezza eryanyi erisukkiridde oba abalumiza abantu abalala nga mukuumaddembe yakomawo weeri ng'ani eyabonerezebwa etteeka we liri babangi babavunaanye nga sekinnoomu ojjukira omwami eyakuba ow'amawulire n'amumenya bamuvunaananga ye ne bamugoba ne mu poliisi neyakuba amasasi ekaseese yes basobola era kati bo bano bagenda bajjayo omuntu omu ne banakolayo nti ono ye yakola ekikolwa kati nga musajja mukulu oyo omwine ali omuduumizi wa poliisi Emityana baagala kumuvunaana nga muntu sekinnoomu tebaagala kuvunaana attorney general oba okuvunaana institution eya poliisi baagala bamunokoleyo ye nga ye bamukube mu mbuga z'amateeka
asasule damage ne cost yenga muntu sikwata nsimbi yo wa musolo genda kumusasulira nekyebuzibwa naye ekiragiro talina gye yakijja handi kakati awajja kunyonyola kati ebintu bineeno mu kifo ky'okubeera buli lunaku ne tukaaba abasajja abali ku ground bakuba tiyagasi mu bantu bakola bati abantu bano baliko abakulu waliwo ebiragiro gye biva suubira nti abantu bano be balina okutuula babeeko n'enzikiriziganya gye batuukako either bakakase nti bannabyabufuzi bano abali magnetic bagenda kubaterawo amakubo ag'enjawulo we bateekeddwa okuyita mu bifo gye bagenda okulaga abantu abalala baleme kubonaabonera bwereere. Uganda kati we yatuuka COVID-19 bwe yatuyitamu bw'ati abantu baafuna ebibatawaanya, abantu baafuna ebirwadde, baafuna pressure, abantu tebalina ssente obwavu bwabakuba. So kakati abantu nga bano ebikolwa ebyo bigenda ku attractinga n'effujjo eddala. Oyinza okwekanga ng'ono abadde tali mu kibinja kigoberera bannabyabufuzi naye ate bw'alaba embeera bw'etyo ng'ekyankalanya balaba opportunity eruutinga naye asobola okuba nga alina katwalira abewaka. Ebyobufuzi bizibu nnyo kubanga twalengera abamu bakkanyanga ne poliisi ne banga tugenda kuyita wano tugenda kutambula tukuwerekera ebwoti naye bw'atuuka mu makkati awo n'abaganze si gye mpita njagala kuyita mu kibuga mu makkati naye yonna gye bakubye tiyagasi tebanaba kugambako nti waliwo munnabyabufuzi eyekyanga kubanga tubirabye emabegako abazenga bakkanya bulungi bagayita wano tugenda kukola lutu bweti naye bw'atuuka wanaga nedda njagala kukkirira wa kisekka naye toyita mu kibuga mu makkati tugenda kuyisa ebbalibbali eyo tukutwale paka ewakaawo ne bakkanya bulungi. Kakati awo osaasiramu n'ebitongole ebikuumaddembe oluusi nti abantu bano nabo baba baagala attention eya public. Bw'omuyisa gy'omuyisiza ebbali nga talina baaweevingiddeko tabala nti yayiseeko mu kibuga naye ng'ate bw'ayita mu kibuga ow'ennyaanya bagenda zirinnya ow'emimbe bagenda kugirinnya bagenda kunyakula obusimu kakati awo nawo osaasira ebitongole ebikuumaddembe nti bikolera mu conflicting resolution. Kati awo tukikwase ki kakiiko k'ebyokulonda mwami Simon byabakama ne banne byababriefing abantu bano byabateekawo penalties ye ogwe kasita amala okunominatinga n'akuwa guideline nemukola harmonization neggwa kati bakisigadde eri poliisi okugenda maaso ate okuteekesa ebyo bye bakkaanyizaako mu nkola. Ekintu kye tuliko wano tekitaasa butaasa muntu wa bulijjo mu kukubwa tiyagasi wabula n'ebyenfuna by'eggwanga ebintu bino tubitunulire bibiri. Gavumenti bw'ebanga teri bothered by omuntu yenna munnayuganda akubwa tiyagasi then yandibadde efaayo nti abantu babeera mu dduka aba yakaggulawo ate alina okuggalawo ate ng'emisolo mubeera mugyetaaga eno wansi gali eri amakolero amanene ge baggulawo buli lunaku agatali ga bannayuganda babawa taxi holiday. Kati kitegeeza nti nze omuntu wa bulijjo oyo omukyala abadde akuŋŋaanya kasooli yakafiiramu okusasula emisolo wabeewo enzikiriziganya. Anyhow katuumulemu katono nnyo bwe tudda tugenda tutunulira ate ebiri mpapula z'amawulire Daily Monitor alina byawandiise wano ojja kulaba ekikoomi ekiri ku front page naye katukomewo katono nnyo. Soul Television. Yes, omulabi wa Soul TV tukuleeteramu ku mulamu okukyagenda maaso program Omunnyo Ku Makya katulabaate ebiri mpapula z'amawulire. Daily Monitor alina omuntu omukulu wano ku nsonga zetubadde twogerako agambye nti Bobi Wine awangudde omusango agenze mu Buganda okusiikinga endorsement. Bakubyeyo ekifaananyi kuno ku mutwe omukulu oba ku front page ekifaananyi ekya tear gas ng'emmotoka yonna ebuliddemu eri mu kikoomi kya mukka ogubalagala emmotoka ye bweyabadde yakamaliriza okuwangula omusango guli ogwasaliddwa olunaku olwajja omulamuzi Sekaana ng'ate agezaako okugenda okusisinkana Katikkiro wa Buganda. Bagambye wano ekibiina kiri mu mateeka asabye obukadde 15,000 nga costs Kibalama takimanyi nti mwami Kibalama ne banne baana ba ghetto bagenda zijjawa ba ghetto baawo ghetto kyeki si ba ghetto fena tuli ba ghetto si ba ghetto kyogamba nti eyo gye basibuka teri ghetto teri ghetto walaba amakaga wa Kibalama musajja mugundiivu ajja kufuna ensimbi zino ajja kusasula ne banne badivasi baani abo bonna abasabye obukadde 15,000 nga costs kubanga kooti yamulagidde asasule alirire ensimbi zonna oludda luno olwakyagulanye lwezikozesezza mu musango guno kati bagasegaseemu nga ziyinza okwenkana obukadde nga 15,000 bwagenda okubanga afuna. Ayisa akabbo omusajja wattu adduukirirwe. Daily Monitor afulumya ekyayolunaku olwaleero agamba nti omuggalo ogwava ku kirwadde kya COVID-19 gwongedde kye bayita gender based violence naye nga okusingira ddala abaami be basinze okubanga batyoboolwa mu ngeri ez'enjawulo okukabasanyizibwa
okuttibwa, okunyoomebwa n'ebirala bingi nnyo. Olukalala luwanvu wano lwe bagamba nti abakyala mwe musinza okubonyaabonya abaami mu nsonga eno ey'omuggalo, naye omusajja asigala musajja. Anti kakati kino kyava olw'okuba nti abamu baali tebasobola kufuna akasente, baba batulugunyanga nnyo, balinga tebasobola kuprovidinga zitya omusajja yiiya. Ate kati bw'obanga bakusalako olutudde waka teri yakkirizibwanga kutambula, abantu bafunanga sente mwazikwata bubi ze mwasembayo okuba nazo. Omuntu afuna buli lunaku tuyinza mugaa nti sente yazikwata bubi, ye lwe bafuna kebalya kati embeera eyasinga okuviirako abamu okunyigirizibwa n'okuwanga ag'amaanyi baalemererwa okuba nti baprovidinga ebintu ebyetaagisa mu maka gaabwe. Kibi nnyo, naye abakyala tweddeko, si kirungi ekyo. Bataata b'eggwanga batyo oboola tutyo. Wano waliwo amawulire ag'ennaku. Omwana w'omubaka Hillary Lwokwanga bw'atyo yafiiridde mu bbaafu ya drowninze, yabbidde mu bbaafu eyabaddemu amazzi era bw'atyo n'afa. Kibi nnyo, kitalo nnyo. Omwana wa mwaka gumu gwokka. Abazadde abaana mubafeeko, tomuteekeramu buteekezi mazzi nti genda onaabe, ate kaakati tuli mu sizoni y'enkuba. Amazzi g'oba olembese gegendereze, tomala gagalekaawo, omwana yaaba alaba kyakuzanyisa. Kitalo nnyo, omubaka tumusaasiddeko. President Museveni alina ekiragiro kyayisizza, agambye omusirikale yenna eyeenyigira mu kuba tear gas abataka emugulu singo bakwatibwe babonerezebwe. Ayisizza ekiragiro wano pulezidenti w'eggwanga era omuduumizi w'eggye w'oku ntikko agambye nti yenna eyagenda mu maaso okutyobola ekitiibwa ky'abataka ne bannaddiini agambye abonerezebwe. We yagendedde n'okuwa ekiragiro ekyo ng'abataka bo bagamba nti Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yaba yeetonda mu butongole bino eby'abasajja be okwetonda ng'ate bagenda mu maaso n'okuddamu ekikolwa kye kimu, balabanga ababazanyira ku mutwe. Kati katusuubire nti ensonga eno bajja kutuula bagikkiriziganyeeko, omuntu wa bulijjo ave mu kavuyo k'okuba nti akubibwa tiyagaasi n'okwonoonerwa emmaali ye. Ndaba ebintu biri ebiri conflict nga kati babeera bakeetonda ne bakola ekintu kyekimu, baba bakeetonda simanyi bakusosonkereza oba kukola ki, wabula bakola ekintu ne beetonda wayitawo eddakiika bbiri ne baddamu ekintu kyekimu, kuba kukyali kwetonda okwo. Anti kakati kyekyo abataka kye beebuuza, naye ate nabo bajja kugamba nti bakola kye bayita preventive what, okusinziira ku neeyisa y'abantu. Balina okumaintaininga law and order wadde baba beetonze, singa wabaawo ate endowooza ebikolwa ebityobola n'okumenya amateeka bateekeddwa okuzza sanite mu bitundu ebyo. Yes. Kuba bajja kitwala nti ate kwetonda abantu baleke lufuke luyimba beetonde, nabateekeddwa kwetonda nti beetonde, naye okwetonda kuba kwetonda. Tugamba nti poliisi kyakoze kyali kituufu okgenda okwetondera mwami oba Bishop Emeritus John Baptist Kagwa e Masaka, ate n'okujja mu mbuga e Bulange Mengo ne bagenda maaso okwetonda. Bakkiriza nti ensobi yakolebwa, ne tugamba nti nabo babeere todda mu nsobi y'emu ate nga wakagivaamu, obeeranga ate agamba nti tujja kwetonda just for formality. Kyonda formality, naba tujja kwetonda, tujja bakubanda tujja kwetonda. Akati okwetonda kitegeeza oba tokijje ku mutima gwo oba okyaddewo nga kazannyo buzannyo. Obanga sindika abantu bo bateekewo bwe bayinza okuyita obwenkanya, bo beerwaneko. Ndowooza mu birabo ebitera okubeera mu ttendekero ekkulu ery'e Makerere. Bw'onsindika nga nange nkusindika ng'enjogera ya FDC gye baateekawo mu kalulu kaneeno akajja. Kati ebyo si birungi bw'oba ndi just bya tubakube twetonde, tubakube nera twetonde. Okwetonda kubeera kwetonda kiteekeddwa okubanga kiva ku mutima gwo n'okkiriza ensobi gy'okoze. Kubanga kati n'ebigenda mu maaso kati bityoboola amateeka agasibwawo okulwanyisa ekirwadde kya COVID-19. Abantu abasukka mu 7 tebateekeddwa kubanga bakuŋŋaana, naye ate bw'obala abapoliisi ababeera ku ground awaba wali munnabyabufuzi omu oba basatu, weewunya n'ogamba nti bali bameka. So ensonga eno ekwatibwe mu ngeri ya kisajja kikulu. Bannaffe ab'oku ntikko ebiragiro gye biva, ensonga eyo mugirowoozeeko. Omuntu wa bulijjo abonaabona ate nga tukyali mu byakwewola kasente, tunaakanoonya ddi tukasasule. Wano balaze nti abantu bana baagala ntebe ya president owa kibiina ekya UPC okuva kkooti lwe yasalawo n'egamba nti omukulu Jimmy Akena entebe eno tagituddemu mu butuufu, baamusindikiza si ye president general w'ekibiina ekya UPC. Kakati ekiwayi ekya munaffe Peter Walubiri oba ekyali eky'omugenzi Bosa balese abantu bana abaagala okumusikira n'okubeera mu ntebe eno
mu mateeka. Nze omusango gwange muguzze njagala kuguwulira ennaku z'omwezi ze mwateekawo ezanga 5 simanyi Oktoba. Nze ne munnange nga bwe twagenda mu kooti okwemulugunya tetwazitegeerako. Ani oyo Kano Kiza Besigye bw'agamba ku musango guli eri ogw'obutujju. Ayagala baguzze ye nakubateekawo bajjamu interest. Ye yali amanyi Oktoba nga 26. Kati bano baatuula Oktoba nga 5. Omulamuzi n'awa ensala ng'agamba nti bo bali tebalabiseeko mu kooti byeyo bali tebabitegeera. So ayagala omusango guddemu nate buto okubanga guwulirwa. Okay. Bawana ba anti n'ekibiina kya FDC bawaddeyo emikono emitwalo 9 okuva mu disitulikiti 111 FDC yawaddeyo, ate aba anti bawaddeyo emikono omutwalo 1.5 okuva mu disitulikiti 10. Baba no file tuzirengera no nyingi nnyo jijudde emikono egyawereddwayo okusupportinga abantu baabwe. Ensi eno wadde neetooloovu era akadde katuuka ne wabawo meeting point. Tolowoozanga nti osobola okudduka n'odduka muno paka lasti. Engeri omukulembeze w'ekibiina ekya anti gye yayabuliramu banne bano. Naye kakati olaba nti headline ebagasse. Lulinga FDC abeera yekka mu mawulire. Naye kati babagasse FDC ne anti. Tekibagatte era tekibafuula kubeera nti bali ku same page. Wadde. Luli FDC yandibadde wano. Ekifaananyi labeewo kyani wano. Awali Kyagulanyi. Wano labeewo kyani ekifaananyi kye bataddewo n'emikono gyonna gye bakubyewo gyani. Era bisigala bibiina. Just wano wagambye just anti. Tulwakubanga by coincidence beesinkanye nga bonna batutte emikono olunaku lwe lumu. Naye ekifaananyi olengeddewo kyani. Lulinga tekisoboka. Ono yandibadde ali eno ku front page. Awali kaakati ono musaayi muto. Okay. Kale babo tubagaliza bonna buli omu munnaffe Major General Mugisha Monti Grigale genda maaso okulabika nti ate bidiyo ogitwala maaso ne bannaffe bano Patrick Boy Amriat naye alabika nga yaganye okwegatta kulabika kukyaganye kubanga ennaku sigaddeyo ntono nnyo. Sabiti 2 ogenda mu nominations. Okuleeta single candidate. Oli yamaze okudekerenga nti agenda kwewandisa nga 3 owa NUP. Batasobola okwegatta mu kadde kano. Tomanya ku ddakiika esembayo. N'akansolo nga kyasoose okugamba nti ajjanga 3. Obuzibu si bwakwegatta, obuzibu bwa ani agenda okulekera ani. Okolaganira awamu. Eyo ye problem eri mu opposition. Ani agenda okulekera ani kubanga bannabibiina bino ng'ogyeko ekyokuba nti waliwo agendas ez'ebibiina. Ate waliwo ze bayita personal. Okweyagaliza. Ndowooza wano mu Uganda tugamba nti akuwa obukulu abakuwadde ki? Abakuwadde kulya. Kakati buli omu taagala kumisinga kulya okwo. Kyova nti abamu bavaayo mu lwatu ne bagamba mu mpendye ate tulya. Bagana mbuweereza. Eno service si kulya. President w'eggwanga abatagenze ndowooza kulya abagenze kuweereza okulaga nti akyusa embeera ez'abantu. Okulya kwa mirundi mingi. Ebitundu birabike nga bifunamu abatabadde na mirimu basigale nga bafuna emirimu abatabadde mu mbeera nnungi ebitundu bitumbuke. Era ogamba okulya ng'oyinza okuba ng'olya muceere. Nze nga ndya kawunga oli ng'alya matooke kati okulya kwa njawulo. Mbadde nga banyini nga si balya nga basindikira abantu emiyembe banyenye emiyembe gigwe abantu balya emiyembe mpozi nga kyogamba. Abatuwa kasente wano basabye gavumenti ebeeko nekyekola ku nsonga ey'effujjo erigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda nga twolekera akalulu akajja ba donors abatuwa kasente kaabwe bagambye gavumenti ebyeko nekyekola ebikolwa eby'effujjo bisusse. Ate gavumenti ino esonyiye emisolo ku byenjigiriza n'ebyobulambuzi. Agambye nti abantu abadiringa mu business ez'ebyenjigiriza baba differinze. Differing kitegeeza nti bongezaayo. Tebayimiriza ne bongezaayo kusasula emisolo egyo. Si kusonyiwa. Deferred payment tinja kusasula maaso. Babagambye nti bajja kusasula maaso ko until the end of this year. Because of persistent COVID-19. Olwokuba nti COVID atukubye nnyo n'omuggalo weewaawo babaddewo ko kawaiva ako akakoleddwa abo bonna abali mu business z'ebyenjigiriza n'obulambuzi mujja kusasula emisolo egyo ku nkomerero y'omwaka. Gavumenti talina weeyinza kutuuka nayo negamba nti kanfiirweyo ko kano. Kandi naye gaa nti COVID egikubye. Twetaaga emisolo yo teyinza kuyiiyanga nga gavumenti nebako nejejja akasente. Anda lwe mugenda okwewola ate nga mukuba enduulu. Sente mu maka bwe zikubula gwe taata. Nze maama njiyanga omukazi.
emmere nefunika ku meeza anti wabawo ensimbi ey'ekikazi yo etagwawo kati gavumenti teyinayo nsimbi ya kigavumenti ate nga gundi nyingi pressure ziri nyingi bano badonors banene abagiboggolera ebeko ne kyekola ku nsonga za violence bakoma kuboggola buboggozi kakati awo bwe buzibu ebintu binyo pressures zetulina okuteekako ensimbi twagala okuzimba enguudo z'e Congo kakati oyinza kudda okugamba nti ate tetujja kwewula tesuyimirize mbuyimiriza katono abantu basasule emisolo ng'omwaka guweddeko waliwo wanamalo gye bawandiise nti abasibe 1,300 badduse okuva abasibe aba ADF 1,300 escape as ADF attack DRC Congo prison nti badduse akabinja ka ADF bwe kagezezaako okulumba ekkomera erimu mu bitundu eby'e Congo MONUSCO bano balaze nti abantu bangi nnyo abadduse balazeewo bano bonna abasibe kakati awo MONUSCO Central Quick Reaction babiwandiseko mu Daily Monitor abasibe abo 1,300 ADF yagezezaako okulumba ekkomera erimu bagamba nti kooti ensukkulumu egenda kubanga ewuliriza omusango gwa mwami Kajubi Kato Kajubi eyekubira omulanga ng'awakanya ekibonerezo ekyokusibwa amayisa bagenda kubanga bagenda maaso n'okubanga bawulira mu nsonga zono yasibwa mu mwaka gwa 2012 paka n'olunaku olwaleero kyali mu nkomyo apa prison aliuzira gavumenti netandise amasomo g'enkyukakyuka y'obudde kati gabagasse ku syllabus oba ebisomesebwa mu baana aba primary bagenda basomesa ki specifically kubanga bulijjo ababikenkukamu agamba nti enkuba egenda kutonnya sabbiiti ejja gyemutala agamba mukuma utyo obutonde mutereze entobazi temutema miti ebyo bwebyo ebyo babisoma mu science ne mu SST kati ligenda fuuka ssomo ttongole nga ttongole era lyatongozeddwa omukyala wuuno baguma kubanga kati gavumenti erina enteekateeka y'okusomesa abaana ebintu ebisobola okubayamba okuvamu kakasente mangu kati awo babeera bajjamu batya akasente bw'osimba emiti tofunamu sente ng'ogisimbyewa ogisimbye wakawamu eri abantu abalina ettaka abasobola okusimba emiti ogenda recycle material bagaba ebicupa tobisulasula bicupa byonoona obutonde bw'ensi tolima tozimba mu ntobazi bw'osomesa omwana ekintu ekyo n'ava nga akimanyi nti entobazi zibeera ntobazi zo zikola purification y'amazzi abeera nga asobola okukuma obutonde ne wabeera nga akuze n'abeera musajja oba mukyala mu ntumulamu nti oteekeddwa okuba nga okuuma olutobazi naye nga destruction ebadde ku level ya wansi naye ate bw'oteekawo okusomesa omwana ye ng'alaba olutobazi bukedde ku makya bakubyeko factory ennene matiribona etali ya Munnayuganda kati awo yo omutima agujja anti muyigiriza okuva nga wa wansi bw'osomesa omwana nti atandike ng'ali wansi bw'anaaba akuze n'akimanya nti akuze akimanya okuva wansi bano abayonooneka okuva waggulu tebakulemesa ate kutandika kusomesa miji gavumenti esomesa eno abaana nga bwekola n'eyo kubanga ebibira ebisinga eyo olugimba ejja kubanga evuddeko kakati somesa okuva wansi bano bakule nga bakimanyi ne bw'anaaba akuze n'afuka mukulembeze ajja kukimanya nti okukuma olutobazi lulina omugaso kubanga bano bayinza oba tebafuna chance ebyo babirekere abakulembeze b'ennono n'obuwangwa hata tekigaana kuteekawo kino tekigaana kusomesa baana bano era omukyala Grace Baguma wuuno ng'atongoza syllabus eno oba essomo lino ligenda okusomesebwa abaana bano mu primary section ate wano ku basibe abaatoloka okuva mu kkomera ery'e Moroto 100 bakwatiddwa emmondo 14 nazo zaazuuliddwa mu bitundu by'etteeso abaana batono nnyo abazzeeyo ku masomero bakyebuuza entabwe eva ku ki batono nnyo abazzeeyo ku masomero naddala abaana ab'obuwala tebalabikako mu masomero mu tteeso tebazzeeyo Mbale Soroti Teeso Tororo bafunye obuwumbi 4 zagenda mu maaso kubayambako kutereeza nguudo zaabwe tetulina ssente zakuddaabiriza oba zakubikka myala egyayasama wakati mu kibuga Kampala bano wano abakulembeze bwe bagambye jjukira nti ab'enteebereza y'obudde bwe baavayo ne balabulanga enkuba wegenda okutonnya ennyo ekitongole kya KCCA kyasabwa kigende mu maaso n'okubanga kibikka emyala gino naye kati bagamba tewali kasente kitegeeza gwalina okwegendereza ng'otambula mu kibuga Kampala enkuba bw'etonnya oleme kubanga olugwamu waliwo omusajja mukulu wano yakwatiddwa yabadde afeekinga obulwadde wa bitundu by'ejjinja eyo baamulabye nti yasiba bandage ku bitundu bye ebyekyama
okulaga nti aliko obuzibu naye ng'ate teyali mulwadde. Anyhow tugenda kuwummulirawo wennyini, katuwummulirawo wennyini tetuyinza kwongerako musajja mukulu. Katudde omulaba wa Soul TV, tugenda kutunira ate ensonga endala n'okugenda kwebweru w'eggwanga okulaba amawulire agali katudde.